Kino kitabo kya kampuni ya Shumuko Construction esangibwa Ntinda Minnesota Village egambibwa okubba abantu ensimbi ng'ebasuubiza nga bwegenda okubazimbira mayumba wamu n'okulaakulanya ettaka lyabwe kavuna babeerako ensimbi ze basasula. Kampuni eno yawandiikibwa mu mateeka g'eggwanga era nga yawandiikibwa mu mannya g'Abachina mu Juni wa 2012 wabula nga kigenza okuzuulwa ng'abaddugavu be babadde bagiddukanya. Poliisi ng'ekulemberwamu amyuka mubaka wa gavumenti Nakawa Farida Kimbowa bazinze ekitabo kya kampuni eno oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okw'enjawulo mu bantu nti abakulira kampuni eno basusse okubafera. Abantu abamu basangiddwa wano nga batabukidde abakulu mu kampuni eno olw'okumanyagako obutitimbe bw'ensimbi ng'abasuubiza okubakulaakulanya ettaka lyabwe. When the 29th came, I called John. John was not picking. He tells you where I am. The network is not good. Let me call you again. We'll take another day. You call him, then he'll tell you I'll call you like that. The thing continued like that until when we became very serious. Abantu bagamba nti kampuni eno yabuzabuza abantu nga balowooza nti nakakwate ku kampuni ya Shumu bagenda okukizuula nga bano balala. Amakampuni ag'enjawulo omuli emikutu gy'amawulire egibadde giranga kampuni eno bonna banyagiddwa mu ngeri y'emu. Abalala abali bawaddeyo ebizimbisibwa motoka ezizimba abandi ettaka bano bonna bafundikidde banyagiddwa era nga bakaabatwa wanga ntulege. Several of these other contractors, because we have interfaced with them, the days that were given have long passed and they have never received the payment. Ebiwandiiko betukubyeko amaaso biraga nti amakampuni ag'enjawulo omuli Agit Motors enyagiddwa obukadde 15 zonna nga za motoka. Kide Motors bababye obukadde 12 bano nabo bawaayo motoka. Gas Construction yabbiddwa obukadde 57 nga zino za kuwaayo bizimbisibwa. Olwo Mitiko Technical Service ebanje obukadde 6 nga zaali za by'amasanyalaze. Seromo Hardware ebanje obukadde 97 nazo nga za bizimbisibwa n'amakampuni amalala lutoto. Kampuni ebadde bawe emmere nayo tibagikombezza wadde omuno gw'ennusu era nga babagaddewo ebabanja obukadde 18. Abakozi ba kampuni eno nabo babanja era nga abamu bagezezzaako okusaba ensimbi z'omusaala bafundikidde bagobeddwa. Nannyini kizimbe kwe badde bapangisa naye tebamukombezza ku munwe gwa nnusu nga wadde bamwegayirira abaviire ku nnyumba basobole okugikolamu emirimu gyabwe. Ne bampa bbaluwa eno ennyumba waggulu eri gye nali nsula ne bagamba bampaddeyo ennaku 7 baluwa yabwe yini nve mu nnyumba ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omusanvu nafulwamu mu nnyumba nengenda nefuna ennyumba endala neninda ssente ne bampereza endagaano yaabwe endagaano twagikola nga 25 ne bagamba bagenda kunsasula nembawo ennaku 9 ennaku 9 ezaggwako nangamba kakati mbadde nkusaba muganda wange ebintu bitandise okutambula olaba tulanga bakasitoma bajja n'abakulu bajja abakulu kugamba basanyukanya abakulu buli kaseera mbeera nkugamba ripooti zo nnungi so nangamba ajja kusasula within December ngatandika. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Andrew Felix Kawesi akasizza nga abakulu mu kampuni eno bwe bamaze okugombebwamu obwala era nga kati ekifo kino kiri mu mikono gya poliisi. Kye tufunye wano kiwawaaza amatu era kyennyamiza kubanga oyinza n'okusanga nga kampuni eno ya mpewo kubanga badirector tebalabika. Abantu betukutte wano be babadde bakola contract mu manya ga kampuni naye tewali kiraga nti be badirector ebiwandiiko biraga badirectors balala babanyibwa ssente nnyingi zigenda mu kawumbi k'essente. Poliisi ekutte John Mugagga obwedda gwe bakunya mu luzungu wabula nga abaddamu mu Luganda. Kigambibwa nti ono alabise ng'Olungereza lwe lwabitege. Yabadde n'obuyinza bwonna okuwandiika ebiwandiiko bya kampuni eno wamu n'okubiteekako emikono. Omulundi ogwasooka nga bazireese wano bajja kyebazireetera wamu baleeta emmotoka emirundi 2 basooka ne baleetako 3 then ne baddamu ne baleetako 3 be baleeta 3 ne tugaana okusayininga delivery. Tewaliwo muntu ayinza kuba nga agava mu gavumenti oba mu State House nga tasobola kusasula. Bw'abaayo tuba tutte bamutulage asobole okusasula abantu bano. Ffe nga gavumenti tetusobola kutuula mabega ne tutunula butunuzi nga abantu baffe babanyaga mu ngeri eno
etali ya buvunanyizibwa mulabye millions and millions companies zibanja millions balamu nanyini kizimbe yabapangisa naye tebamusasula million 10 n'omusobyo no? Okusinziira ku mawulire agalobeddwa WBS, kampuni eno ebadde ensimbi ezinoonyeza mu kiwato ng'amazina okuva lwe yatandika okukola emirimu gyayo nga kigambibwa nti akawunta yayo esangibwa mu banka emu wano mu Kampala eriko obukadde 38. Mu kiseera kino abaddukanya kampuni eno batwaliddwa okwongera okuyambako poliisi mu kubuliza kweriko.